po jako akawuwo. Enjala etulumye tetuyina mmere twali tukola kamere ka leero. Munnamawulire Kwezi Robinson Ngono yegwanyiza okukiikirira essaza ly'e Bukuya mu lukiiko olukulu lw'eggwanga anenyeza abantu ab'enjawulo abakeera ku ndagu ate ne bawaya akatono ke balina mbu okusobola okufuna obugaga wamu n'okuwona endwadde ezitali zimu ate ze bandibadde bejjanjabira mu malwaliro. Si buli muntu yenna mu nsi muno nti aliba mugagga, ne ku mulembe gwa Yesu Kristo abaavu baaliwo n'abagagga baaliwo. Naye omuntu omulamu n'okwata embuzi yo n'ogitwala ku musawo w'ekinnansi mu kifo ky'akabuziko okakuuma n'oketwalira n'okatunda n'oweerera abaana bo n'olabirira abaana bo akatwala wa musawo wa kinnansi. Tewali musawo wa kinnansi atagezze matama, naye nga amatama bagagezze kubanga mwe abantu obuntu mwe mubalabirira. Olw'ensonga nalowoozezza nti abantu bagendega mu malwaliro bakeberebwe. Kwezi okwogera bino asinzidde mu maka ge agasangibwa Ekkungu mu ssaza ly'e Bukuya bw'abadde agabira abayimbi ne bannakatemba wamu n'abantu abalala emmere nabo basobola okweddaabulula. Bwe natuuka mu kitundu kino abayimbi baŋŋamba nti no gavumenti tebafuddeeko n'abakulembeze baabwe ab'engeri ezitali zimu tebabafuddeeko. Bwe nayitaayita n'ensanga ng'abantu bali bubi n'ensala olunaku olwaleero abayimbi tubawa obuwunga ate tubawe ne sabbuuni basobole okunaaba engalo. Gavumenti egamba nti nno munaabe engalo okwewala obulwadde bwa COVID-19. Ne banaanaaba batya engalo nga ne ssente zigula sabbuuni teziriiwo. Akali bwe nakimanya ne nga kye nina okukola kambagulire sabbuuni banaabe engalo ate mbawe n'akawunga waakiri bawuute obuugi basobole okutwalirizaako ku lunaku. Bwe bandibadde nga bakufa leero baleme kufa leero waakiri bafe nkya gavumenti weeneebasangira. Ono anenyezza abakulembeze balina mu kitundu kino olw'ebbula ly'eddagala mu malwaliro wamu n'ebyobulamu ebiri obubi ennyo mu ssaza lino so nga bannansi bawa emisolo naye nga tebafuna buweereza bumala. Omuli Makokoto, Kitumbi ne Bukuya yennyini bali mu mbeera nzibu nnyo. Kibi nnyo okuba ti nno ssentebe w'akakiiko ak'ebyobulamu mu ggwanga lyonna ye mubaka ataatukiikirira Michael Bukenya. Naye ate kya nnaku nnyo nti nno ekitundu ekyaffe kye kisinga obutabaamu wadde akakirinda era toyinza nakusangamu kapanado ke bawa bantu. Nasisinkanye ba VHT mu ggombolola y'Ekitumbi ne bambuulira nti ekizibu kye basinga okusanga be bantu balwadde. Abantu balwadde nnyo, abantu bali mu kufa naye n'eddagala eri bajjanjaba tebalina we balijja. Abamu kubaganyuddwa mu nteekateeka eno twogeddeko nabo ne basiima Kwezi era ne basuubiza okumuyiira obululu asobole okugenda mu maaso n'okubasakira ng'asobodde okukiikirira essaza ly'e Bukuya. Nga tukonkonya ofiisi abamu batuggalira bweru bye tubagamba tebabiwulira. Bannange taata tweyanziza nnyo tweyanzeege weebalire eddala otunaazizaako ennaku ya COVID. Kyamazima abantu bange badde bubi ebivulu baabiggala. Ogenda n'olonda omubaka kati katugeze bannaffe bakansalazi betulonda ne bagenda ku disitulikiti ne beerowoozaako bokka na bokka. Twebaza nnyo Honorable Kwezi yatuyita ewuwe ne tugendayo n'atuwa obuwunga era obuwunga bwe buno bwe tulina. Gavumenti tesobodde kutufaako ng'abayimbi ba Dr. Longido naye Honorable Kwezi n'atufaako. Kati tuwagire Kwezi agende palamenti addresi bannamawulire kyaffe kyawedde ngafunye Kwezi bannakitundu lugamba mutya naffe tuli Kwezi bannamakokoto kugamba mutya ffenna tuwagire Kwezi.